Mbadde ndowooza nti byonna mbiwulidde byonna mbirabye sofa kye nnaakazuulayo nti waliwo ebizigo bye bayita labonita. Ekyo tokyewuunya kubanga sikimanyi nange nsobola okuleeta ebizigo by'otamanyi. Omanyi Santana? Santana omumanyi? Labonita ebizigo byaleetera sister nabe byamuleetera akabasa. Nsaba okkirize nkutwale mu story ya sister. Bannange nyongera okujjukiza nti tulina sister ali e Dubai, ali Abu Dhabi. Kazi Abu Dhabi ne Dubai byanjawulo. Ali stuck nga twagala bw'obanga olinayo connection okusobola okutufunira omulimu oguli Abu Dhabi oba guli Dubai, twagala okwaniriza ku screen olabako ennamba eyo ncontactingako twogere bambi tulabe engeri gyetuyinza okuyambamu sister ali stuck, sente zimuweddeko baziridde left right center, kale tulabe engeri gyetuyinza okumutaasa nga famire ekyo nakyo kive mu ddiiro. Kankutwale ono ebizigo bya labonita byamuleetera bitya obuzibu mu relationship oba mulaafu? Lugendo lwaffe nga tukulaba mama tukuza nga single mother, taata waffe yafa mangu, eyo kanveeyo nzika ntandikire we ntandikidde. Munnange ffe twakula na mama waffe ng'era tubeera na mama waffe, tutuba na mama waffe buli kimu nga tukikola na maama. Nga kale maama kimunyiga nnyo, kimunyileke nga atukuza mu nkuza eyandibadde ya maama ne taata nga tukola bulungi emirimu gyaffe waka. Maama nga kale tetulina nnyo ddalu ku kitundu naye mumanyi stage ng'omwana atandise okudeetinga. Egyo emyaka egyo kavubuka mpaga. Munnange lunaku lwakya lumu nze nga ntandika kudeetinga, tumaze P7 yaffe bulungi, tugenza mu senior 1 nali mu senior 2 third term. Bannanga ate ffe twali tubeera ku kkubo nga tutunda byakunywa, kitegeera. Kale nga tetubeera ku kkubo nti tulinaako fridge like nga tubeera ku kkubo kumpi n'ekkubo. Ngewaffe mu tawuni yaffe waliwo ekisaawe abayimbi batera okujjawo, kale nga si kyalo tawuni. Mu kutandika kwange okwonooneka kaŋŋambe bwe ntyo, natandikira ku Gaayi mukwano gwange gwe nali nsoma naye. Nno twava ffena mu primary senior 1 senior 2 nga alinayo brother we, naye nga brother we ebiseera ebyo naye yali asoma naye nga asomera ku secondary endala, then naffe nga twajoyininga secondary endala. Munnange Mr. Sozi like brother we olitandabye ne sister we n'agamba oyo omuwala mumpangire biki kati omuwala atandika okujja gye ndi ng'olwo naakatandika okudeetinga sibimanyi sibitegeera. Munnange naye nga nina effujjo ku kitundu like effujjo ly'abaana naye nga si lya bwonoonefu, ndowooza mulimanyi being stubborn like ng'omuntu oli stubborn naye nga tolina ddalu nti nno ddalu ly'abalenzi nedda. Nange ffe nga tutunda byakunywa mu tawuni, tukola ebyokunywa byaffe ne tubitambuza omwo. Munnange kati oyo Gaayi ng'atandika okunkwana, sisita wajja n'aŋŋamba nti nno muganda wange akwagala biki yaŋŋambye muwe ku nnambayo. Ne mugamba nkubuulire mukwano sirina simu, ndowooza naawe ondaba. Katono nnyo omwagala, tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup. Ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup. Tujja kunona ku kisaawe, tujja kutegekeraawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu, oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole. Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala. Madam Nankya Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu
bwenzikiriza nti obwetaaga. Atlanta baffe balungi, ennyumba yiyo mpya gwagisookamu eri ku bugazi bwa 50 by 100, erina master bedroom eri self contained, erina n'ebisenge birala bibiri byebisobola okukola ng'eby'abaana oba ekimu ne kiba ky'abaana ekyabagenyi. Toyi ziri bbiri ez'omunda, mulimu effumbiro dining ne sitting. Yes, buloba. So inbox me oba munkubireko mwenna ajagala. Nyumba nnungi nnyo mpya ate gwagisookamu. Tubuuza video ye bujuuko mulooza mulaba estate ye bujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala plot speed. Olwayo tugenda kufuna plot. Ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba. Olaba amayumba agali wano, olaba enkulaakulana eri wano. Kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2, eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Mpozi n'akasembayo tugende mu story nate. Njagala kujjukiza ku ka estate cafe akali awechiwawu waliwo omukisa ogwa plot eya 5 ku 10 ng'eriko ekyapa ng'ogifuna ku $6,000,000 ekiwawu ku lw'Emityana. Ono agitunda eve mu ddiiro n'olwekikolagana ne Madamu Nancha Beatrice ekintu kigguke. Sina simu nze namba gye nnina moto ya maama nga ye namba yokka gye nnina moto ya maama na brother wange. Te brother wange ebiseera ebyo yali abeera Kampala. Munange nga tubeera awo. Mukwano gwange n'aŋŋamba brother wange yagambye akuwe essimu nti nayagala kuwulizaako naye ayagala kuwa simu. Akuwe essimu akuweeremu layini gy'anaakuwulirizangako. Ne mugamba mpe ng'olwo nno ekintu kitandikira ddala. Munnange mukwano gwange ng'asitula ssimu ng'agireeta nga mulimu layini, buno obusimu obutini ng'era gagiwandiisiza mu mannya ge. Munnange ng'omuwala aleeta ssimu. Omuwala we yaleeta ssimu nze nga just airtime mmanyi omugula biki nga n'essimu eri ku mobile money ng'aleeta n'akapapula akaliko pin code. Nze nga ne pin kati akapapula luusi n'enkasuula n'ensigaza ssimu yokka. Kati buli wateekako ssente okugulayo airtime oba nanteerako okugulayo airtime ku account nga malamu kubira omusaba pin code. Naye mu kugula airtime tekwetaagisa pin code oba. Kati n'atandika okuteekangako airtime. Kati airtime nga gwengulako data. Jjukira akasimu katini neerabiddemu. Akasimu kati ng'ateekako airtime nga nze ngulamu data. Ateekako airtime nga ngula data yali yabinjigiriza gaayi ng'abinjigiriza. Kati nga kwankubira kwanfunira ne tumiitinga naye nga tumiitingira awo mu kasenta kaffe. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamuemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Oba ku stage ngaawo oba wakati jjukira twali tutunda byakunywa mu town nga tubitunda misana nkuba omusana nga gwaka nga abantu babinywa ne tuzaayo baketi ewaka. Kati nze nga ssente nzirekayo muki jjukira ebiseera ebyo nali mu senior 2 nga ssente nzirekayo mu mabanja nga ngenda ewaka. Nga mama mugamba maama ssente zimu zisigadde mu mabanja nja kuddayo zino olw'eggulu baŋŋambye tebannakola. Mama nga ŋŋamba tewali buzibu kumbe nzireseeyo n'okuba nga nzirina mu nsawo. Just njagala kuddayo ku miitinga ni gaayi kati nga akasimu kano mbeera nako buli wembeera
mbeera n'akasimu ako kambeera wano mu kiwato naye nga tekaliimu ddoboozi naye we kaba kavuuma ng'oba kuliko lumesegi oluzze ng'essimu yange teggwako mesegi kati Gayo oyo nga yali yampa ne kyaja nga ngenda ng'okukakyaginga kuba ewaffe waaliwo ki tewaali masannyalaze nga waliwo sola mukwano nze nga nkatwala okukakyaginga naye nga nkatwala eyo mu nkukutuma magyatamanyi mu tawuni yaffe eyo wagguluggulu munnaye nga bakakyaginga nze nga mbeera nako nga mbeeranga n'akasimu kati lunaku lumu maama akimanya ndowooza nti nina akasimu kuba nasulanga akasimu jjukira katangaalo oluusi neerabidde okwebika mu bulangiti okutekisinga nze nga ntekisinga Gayi nga tubeera tutekisinga ng'oluusi gundi aweddeko ani SMS ng'ateekako era walaba si kyamutekisinga ng'ateekako SMS munnange ng'olunaku lutuuka nga tumiitinga nze ne Gayi naye twamiitingiranga awera mu tawuni yaffe nga talina waagambye nti nno tufune ekifo nze bye nali sikolagana nabyo munnange ng'afuna wadda waayimirira just nampita nankubira naŋŋamba olw'eggulo janguuko wano oti ne bwoti kati bwe ntuuka mu katawuni twali tubeera kumpi awo bwe ntuuka mu katawuni nga mmukoonako nga mugamba ndi wano kumbe mama yategeera dda nti nno nina ndowooza gwe nkukuta naye kati n'agamba brother wange omulenzi muteekeko amaaso bw'abanga agenze ku kkubo muteekeko amaaso olabe wa waakoze eki waalaze brother wange nga ndaba yeetalaatalanga mu tawuni okitegeera ne bwemba sirina oyo Gayi naye nga yeetalaatala mu tawuni kumbe baali bamutaddeko omukesi nga baali bantaddeko omukesi yankette bwe twasooka omiitinga n'oyo ani oyo Gayi nampa haaga nze nali sigifunangako mu bulamu bwange nga simanyi ne bwe nnyinza kuwulira ng'omuntu mba muhaagenze okitegeera munnange wanhaagenga naye nga mpulira Gayi awunya bulungi ng'oba nga simanyi na perfume ki gy'akozesa nze ekyantengula njagale Gayi kuwunya kwe bulungi naye mumbuuze yali awunya ki mumanyi ebizigo bya labonita Gayi nga yeesiiga labonita nze nga mmanyi labonita perfume nze nga mmanyi yeekuba perfume wabula nga yeesiiga bizigo bya labonita ntandika emboozi munnange nze nga buli budde olw'eggulo mba njagala mu miitingi lwampunyaye lunaku lumu tumiitinga awo mu tawuni tutudde awo ku siteegi yaffe maama nnyawo tutudde awo ku siteegi yaffe ey'ekitundu kyaffe tutudde ku katebe ka siteegi nga mmanyi obutebe obubeera ku siteegi eya booda nno munnange nga tutudde awo Gayi andaga biri ku ssimu jjukira ye yalina smartphone ye yali ampadde akatini naye nga ye alina smartphone ng'atudde katebe naye nga ali mu kundaga Facebook nze nga Facebook sigimanyi era sigiwulirangako naye nga ndaga Facebook ne mugaba Facebook kyeki n'aŋŋamba Facebook mukutu naye nga ne byannyinnyonnyola sikola sibitegeera just ye njagala kuwulira bwawunya naye nga takimanyi nti nno nze njagala wulira bwawunya. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa
nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwagira. Ku Masses Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masses Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 0708 yagenze okubanja ssente saawa emu nkyali mu tawuni, saawa 2 okitegeera nga ndwayo munaye mba nkyatudde awo. Kumbe brother wange yayiseewo dde mabega nga simulaba, ndooza n'agenda n'atemya ku maama n'agamba alina gw'atudde naye ku stage. Munnange maama najja, maama yanva mabega bannaye yambala bulungi, ndooza n'amunengeza n'agamba wuli atudde wali, n'andaba. Maama yajja, twali tutudde ku katebe ka stage ya booda abantu 3, nze ne gaayi wange waliwo n'omuntu omulala eyali atudde awo ebbali. Maama yajja, jjukira nali wakati nga bagaayizi omu atudde kyengulu omulala kyemmanga. Maama yankuba Mr. Sozi mu bantu, jjukira olw'eggulu abantu baba bakuŋŋaanye mu tawuni. Maama yangattagana amatu, yankuba bw'ati nga bw'oyinza okugatta omuntu naye ng'oyinza okugatta engalo ng'akuba mu ngalo. Maama yankuba naye ng'ankubira mu bantu wakati, yanva mabega. Kati abantu bagenda owulira bakubye omuntu. Kati gaayi ono eyali andaga Facebook n'avaawo, n'omulala ono yali atudde wano n'avaawo. Maama bwe yankuba bw'ati, yankuba empibbiri paapa n'engwa wansi. Mu kugwa wansi maama n'ambaka bw'ati. Nze nali simanyi kigenda mu maaso, n'aŋŋamba okola ki wano, ne ŋŋamba maama yankubye. Bannange maama yankubira ku stage ya booda, abantu ne bakuŋŋaana. Jjukira nga bw'oyinza okugamba nti twali tutunda byakunywa ffenna ng'abantu bammanyi mu kitundu, nga nsaasaanya ebyokunywa buli wamu. Bagamba ani gwe bakubye nti gundi. Bannange maama yankuba, agala Naalongo omwana muleke, naye nga maama tawulira. Mundeke mukube kumwe kubaako amuzaala yabajja wano. Bwe kuba nga tekuli mundeke, najjamu engatto n'ankuba. Maama yanjuza engoye naswala. Bannange naswala n'enswaluka. Maama n'ankwata ng'alinga akwata omubbi. Maama n'annyambusa. Mujjukire relationship yeetandika, gaayi tannansaba yadde ne kuvanira. Maama yankuba n'annyambusa. Kati we twali tuyita waaliwo emiti gy'omituba, nga omumanyi nti omuntu like obanga ng'asiba poloti ye n'agisibako miti gya mituba. Maama n'anoga omutuba bw'ati ng'eno bwankutte. Maama yankuba sadduka, jjukira yatukuza yekka, nze nga sikyakaaba mpuuna buwuunyi. Ne tutuuka paka waka, nze nga ntonnya musaayi. Bwe twatuuka ewaka maama yanzigalira mu nnyumba. Maama yankuba yaŋŋamba weebale kunsasula school fees wange yenna ali wano, weebale kunsasula, kyendabye nkirabye. Maama yankuba n'ambuuza ewaabwe w'omulenzi wa, ne mugamba maama gyendi bayitawo gundi bamuzaala wani, amuzaala nti minisita mukulu gundi yamuzaala. N'agamba enkya tukeerayo, ne ŋŋamba nfudde.
nga nno nze njagala ntemye ku mulenzi wange akola eki adduke munange. Kumbe mama yali annimba gendayo mama naŋŋamba mwali musisinkanyeko abantu wonna ne mugamba nedda maama, n'agamba okakasa ne mugamba nedda maama, wala yabadde andaga Facebook biki ne mugamba okay, n'aŋŋamba okay, kati nenkya enkeera n'agenda ewa ssenga wange n'ayogera nga ndoppa, kati enkeera nalwo saasoma, lwali lunaku lwa kusoma, nze nga nzimbye nga nze nanva ofiisi wana kutambula, mama nansitula nantwala mu ddwaliro ne banzijanjaba wiiki namba nga bajjanjaba nze omuntu omu. Namala mu ddwaliro wiiki namba nga nzimbye, bankuba kati nga buli wempita abantu bangi abansekerera. Bannange saddamu kwagala mulenzi wa ku kitundu okwo n'ogwa yadde n'omu oyo gwe nali nsookeddeko. Tetulina gye twalaga walala, naye emiggo mama gye yankuba gyanjigiriza. Munnange za ssenga nga bazze okundabako ku kitanda kwe nnali. Ssenga ne balyoka baŋŋamba omulenzi nga bw'alina siriimu ewaabwe balwadde. Bannange nakyawa omulenzi ne mbagamba ssenga omulenzi talina gye yali aŋŋambyeko yadde, wallahi abadde andaga bulazi Facebook, wallahi nga tetulina kye twali tukoze nti baki kino okiraba. Naye baavumirira omulenzi, yali mutono, n'agamba yakogga siriimu abaluma ewaabwe, kyokka nga tebamukebezangako. Nawona abalenzi b'oku kitundu ku miggo gya nnyange. Oli omukazi yankuba emiggo, n'abaana b'okusomera ne batuuka ne bakimanya nti bankutte n'omulenzi, ne bankuba emiggo era namaze wiiki namba sisoma, ataŋŋambako yadde n'ekigambo n'ekimu. Maama lwakuba yannyamba n'amponya abalenzi b'omu kitundu. Kati juuzi wano ndowooza mwaka oguwedde, ne mugamba maama ojjukira we wankuba. Maama webale kunnyamba kulw'ensonga nali ndowooza ntandise okwonooneka yessaawa olye ku bibala byange lwamama nkazajula. Nze mulowooza lenga mama kwako kino, naye singa teyankuba ndowooza singa oba naseeguka dda. Ebintu biringa bisatu byenjagadde okuggyamu muno. 1, ekyamaama okukuba omwana omukuba obubi ennyo. Sister ekyokukinoonyamu ekirungi, n'ekya relationship oba love ey'ekito. Bambi naye nange waliwo abantu bensinkana ne mu saaluni balina obuzigo batera okukozesa sima koko bata namukozesako awo nga tukyavubuka awo. Olwo obuzigozigo nga buyinza okukubuzaabuza, bulinamu lu chocolate, bulinamu lu vanilla, lu strawberry, nga bulina engeri gye buwunya. Bambi sister bamukwata obujega, naye kirungi nti relationship teyatuuka wala kumuleetera bizibu newankubadde yagijjamu embooko. Kuno okusaba kugenda eri abazadde. Waliwo age nga bwoba ogya approach nga approach yeteekwa okuba ndalamuuko. Omwana ow'obuwala avubuka atunuulirwa abavubuka ku kyalo, ne bwoba omukangavvula, munnange nno omwana okumutyoboola nakyo kiyinza okuzaala ebirala. Maama asobola okuba n'obusungu oba taata asobola okuba n'obusungu, neera n'engeri obusungu gye bukozesebwa. Waliwo omuntu gw'olaba nga takuba mwana kugunjula naye ng'akuba kwemalako busungu. So nga tetugamba nti tokolerangawo mu busungu, totekinganga action mu busungu, tosalirangawo mu busungu. Kyenjagala okutegeeza, abazadde bettira abaana, abazadde beeremaliza abaana, abazadde beereetedde enkovu ku baana baabwe bo bennyini. So si kye kintu kyoyinza okwenyumiriza ng'omwana alina enkovu gy'alaga ng'enkovu muzadde we yagireeta. Kakati nga abalala balageeza aba step mother, balageeza abo ababatulugunya abatabalinaako nnyo kakwate, ng'ate omwana alaga enkovu eyiye nga gwe wagireeta omuzadde amuzaala. Nze ndowooza nti awo twetaaga okuba ate nga tuvaawo. Ekyokusatu kyenjala osembyayo, sister yanoonyamu ekirungi mu bino.
eri abaana abalina okutya ng'omwana okumuboggolera okumukanga obukanzi kijja kumuleetera okutya oba oliawo n'ekintu oba omuzoogo n'abaako engeri gy'asobola okugwewala oba obutakiddamu ng'atidde ebyo. naye ennaku zino waliwo abaana abatakyawulira mbooko nga mwana wa myaka 7 ng'omukuba embooko n'aba nga tekimulya n'addamu n'akola ekintu kyekimu. Nolwekyo kisinziira luusi ku mwana naye nga sofa n'okujja ekirungi mu kibi nti maama okunkuba okwo kwe yakuba ye atunulanga mulimu okumuprotecting oba okumukugira era agamba nti takyejjusa oba oliawo fiya eyo gye baamuteekamu erina engeri gye yamuyamba. Waliwo ebintu bingi nnyo naddala Abaganda akyemanyi n'amawanga amalala gabirina nja kuleeta ekyokulabirako ky'Abaganda. Waliwo ebintu byebateekangawo tokola kino kijja kuvaamu kino totuula ku musiga ojja kuyimpawa so ng'ekyali simple essiga liba lyokyo omwana asobola okujja tokola ki totuula ku kinu ojja kuyiwa ebiri mu kinu. Toyera kiro butayera kiro kwabanga ki n'oluvannyuma kyenazuula nti mukwera ekiro osobola okwera ebintu by'omugaso coins osobola ozeera nga tomanyi osobola okwereramu empiso osobola okwereramu amagirito oluusi obikuttemu bikusaze kati ebintu ng'ebyo toyera kiro. Waliwo ebintu byebateekangawo ne bituleetamu okutya naye ebintu ebyo byabanga byakutukugira oba okutukuuma obutagwa mu mbi. Nzikiriza nti ez'engeri simbi naye olumu engeri ey'okuba omwana osobola okumwettira gwe kennyini naye simanyi bw'oyinza kutunula nga gwe omwana wo gwe kennyini gw'omugye mu bulamu bw'ensi. Awo nsaba obeerewo ekyokuyiga. Ekirala abazadde abaana bano abavubuka nandirowooza nti kati abazadde abaana bano awaka ng'otegedde nti kati abaana bakula abaana batuuse mu myaka egyo egy'ekitiini ne bwe baba bagula ebintu mukkaanye bw'oba olina by'omanyi by'obasinga kibakolere bw'oba omanyi nti balina kye bayinza okwagala nga bo then bawe omukisa babe nga bakyetuusaako. Abazadde mugenda ne mugula engoye ez'abaana n'ogula mu ngeri ya kudictatinga naye ng'omwana naye alina testinga ye n'oleeta kala gy'atayagala n'oleeta fashion gy'atayagala n'oleeta material ng'oyo si gwe yandiyagadde. Kyalibadde kya buvunaanyizibwa bw'oba waliwo obudde genda n'omwana bane budget mukkaanye awaka. Banjigiriza nti bw'oba ogenda okugula ebintu n'abaana musooka ne mukola olukiiko ne mumanya ssente ze mugenda nazo ne bye mugenda okugula bye biki ne mugenda nga mutambulira ku ebyo. Kinyambye nnyo obutakaayana n'abaana nga bwe ndaba abantu abalala mu supermarkets nga balwana omwana ayagala kwetikka buli kimu ate abazadde munnange tebaagala mwana anyiige kwegamba omwana ne yeekola obusolosolo mu supermarket. Mulaba abaana mu restaurant nga yeekola obusolosolo ng'omuzadde atuna butunuzi bw'ati. Osobola okutambula n'omwana wa buwala ng'obuwoowo. Ebintu ebimu abaana ne babifuna kuva ku bazadde si ku balenzi. Nkukakasa nti omwana ebintu byafunye ku bazadde ate si bye byangu omulenzi okujja nga byamulimbiramu. Nga batugamba nti omwana okumugamba I love you n'amanya nti mami ne daddy bangamba nti I love you my brothers tell me so. Kati oli agenda okujja nga tajja kujja nga azunga n'ekigambo ekyereere nti I love you n'oli agwa amatu so nga ate waliwo abaana nga bagwa amatu olw'okubagamba I love you. N'alaba nga wa kitalo nnyo n'alaba nga ensi alina okugyetikka takyagala kumanya takyawulira naye nga kagambo bugambo akaali kayinza okumugambibwa abazadde bibadde bisesa nekyesobola kwerabira yera bonita mbadde simanyi nti ekyo ekizigo gyekiri maama kaswiti oli yakawunyiranga bulungi ne kamusemberera ye tamanyi kati omuwalanga oyo bw'atyo kyangu okugwa mu mbi. Oli amugamba tugende nkulaga ekawoowo akawoowo ako nkakuweeko kopi. Oyo mwala ayinza okugana ng'abadde yeekukutiriza ku mulenzi okusika obusisa akawoowo kaala bonita. Era olutuuka ayinza okugamba nti kanyimirire ku mulyango oba nyimirire wabweru genda oleete ekizigo. Omulenzi watandikira waliwo olukujjukujju abalenzi lwe bakozesa okuyingiza abawala mu luumu. Omuwala nga yetala kugamba haga nga ayingidde mu ruumu okuva mu ruumu okuyingira ekisenge okujjako ng'oyagala nkujjukize bujjukiza dragon ow'embaale eyakubira sister amugamba sente zibuza ajja muyambo zinoonyaako teyajja ze zaali zimuyisizza weewe.
ekibajje kyonna nkirina okuggyako kofini kirala bw'oba tonneetegeka tonsindisa bifaananyi nkiddamu mbuuza bubuuza tiyo ekintu kino sente mmeka nkubuulire omala okufunako ka deposit ombuuze sindika sente nkusindikira lisiti bwe mmala okusindikira ekintu n'okisiima ng'olinawo ka sente sigoba sente kalibe 10 sasulako 10 mpaka lw'olimalayo bwe nkusindikira lisiiti bw'onsindikira sente bweggwayo ekintu kyo kyonna ky'oyagadde ng'otulagirira gye kibeera gwali ebweru nga tukikutwalirayo amazima kyekintu ekikulu gye ndi najja kubawonya bayaaya ababazi ababbi bali ku TikTok bannange nange banziba ababazi babbi banaye bw'oba tosindikidde bw'oba toguze ku Aisha Furniture tosindikira muntu yenna sente ababazi babbi bw'oba togenda kugula ku Aisha Furniture siga nti nvumirira bannange naye bannange nange banziba kati nyina effumbiro ly'omukyala banaye omukyala w'effumbiro onsonyiwa omwana yanzibe ngenda musiba kola fumbiro afu effumbiro lifuuse effumbiro ngenda musiba nfunye reference balo musiba ate ekisente zonna nazimuwa malo musiba ate ntwaleyo omulala naffe ababazi batubba naye ate mu abali ebunaayira babaana bakwata byaffe ku TikTok n'olengera entebe yongeeno ng'agitaddeko obukadde 5 n'onseka mbeerako ate nze seeranga ku TikTok lwansonga eriyo abafere bangi okujjako nga mu busalayo ne mubuteekayo naye nze mbalaba abaana nga bateeka ebintu kamera bakwata byabalala baba bayaaye abaana bukugaye naffe ffennyini batubba bw'oba toguze ku Aisha Furniture ekyandeeta mu kamera kubataasa n'ekirala temutuma bantu tebatuuka baba baagala njawulo ebintu ebyange bya bbeeyi kuba nkyekakasa ekintu ekyange kiba kyange paka lwe ndiva mu bulamu bw'ensi eno buli eki kyensonga lwaki nkiseera nkikola ne nkimalirako obwongo bwange bwonna kuba mba ntunze linnya lyange era omuntu ayagala ebyalayise ewange tojja okuggyako ayagala ebigumu ebirungi ntandikira ku miliyoni 2 entebe mpaka ku miliyoni 2 ebiriwo okujjako ebyawoda zeeyongerayo omuntu ayinza okuleeta ekintu kyekisingako awo ekirala temutikka ntebe kuva bweru siina ntebe gye sikola gwe kwata kifaananyi kya ntebe gy'olabye bweru gye weegombye ogireete tugikole emiti egyaffe egyawano kubanga entebe z'ebweru ebiti biba bifu babireetera mu konteyina ne bimenyeka bituuka wano nga babireeta wange ate kukola lipeeya mujje mufune ekifaananyi kyo kindeetere nkikukolere nga bweri ebweru bwe njikola wooda zonna nzikola buli kintu kyonna amazima tosobola kumanja kintu kyo nti ekintu kyange nga tokimpa nze nsooka okugamba ekintu kyo kyawedde so ziwoona ababuulire oba yali awulidde yaga nti Aisha Furniture nakange kenyini ate in fact guwankubira by the kanze mbansoka mbere okujuliza wabula gobo nsooka kuba obujuliza nze mbansoka kubanga era n'ogamba owaayi Jono na meza wabulanga naawe no wandaaza mbadde nkwerabidde kati alino sente nali nazirya dda mwaka mulamba bagamba nti nkolera akameza nali mwavu bulungi nnyo n'ogamba owaayi nonera mmeeza owaayi nzija lunaku bwe sebo wagambye okujja tewazze none mmeeza bwe ntyo bakasitoma nzembe tanti abantu be badaaza bakasitoma nze be bandaaza none ekintu kyo ng'ate nno simubanja ngera naye bwalaba bwentyo bwembeera none ekintu kyo none nze bwentyo najja kubawonya bwe ndiba nvudde mu bulamu bw'ensi eno temulifuna mulala ababazi babbi mbaddaku abantu ababazi babbi tusiiba ku mapoliisi ffe tusiiba era ne kakati ngenda ku poliisi waliwo yamba effumbiro ly'omukyala nfuukidde kye baawalula ababazi oba ki ekirimu babazi simanyi wakitiibwa mulimu ndowooza mulimu gw'okubeezawo waggulu ku kalina abantu olaba bajja beemagaza ne buli siiti baababbirayo manyi lino nalikwasa bababulooka lino nalikwasa babulooka wano awabeerayo basiimuula baggulawo naye babbira eno abantu nze kasatu bana lisiiti yange naye nombu batandise n'ozikubira ku nassa naye era eyange yanjawulo kasita tuba kuba mubaamu kaboni eyange mubaamu kaboni ng'eriko buli kimu kasita tobanga tewagigula ku nze mba sikuvunanyizibwako mubeera ku TikTok omwana n'alaga ekintu nga kyakabi bannange n'omukubira n'alyoka akubalula ate bw'aba kikoledde kyolabye si kyakkolera
kubanga yalaba kinyirira n'akikwata n'akiteekako ennamba ye ne ssente ze eza layisi bannange najja kubawonya ekirala ne bw'omala emyaka 5 ng'osibako nyina abeesatu nyina abeena abeetaano siina buzibu bwe kintu kyo kibeera mu mikono mirungi. N'oŋŋamba n'entebe nti ogimpeera ku $5,000,000 nkugobesa mayinja. Munnange bakazi bantu baganye bya sitola bawe bagamba mbu Aisha aseera. Nedda. Bantu bayagala nnyo naye kati ogula entebe eya layisi buli mwaka n'ogula. Buli luvannyuma myaka 2 ekitebe kiguddemu. Mbalaba babikolera mu TikTok sijja kubasanguza ng'ekitebe kyagwamu. Ate nno nga na serebu. Olaba ali tebalina na nsonyi. Serebu gwakwata TikTok mu ntebe yagwamu jangu muyimbi jangu nkuwa entebe sijja kwatuukiriza ekitebe kyagwamu akwatira TikTok. Bannange.